Yeah, ndio. Omuntu okujja okukuba amasasi n'akuba muntu munne naye ekintu kino kibeera ambushi ekigere nti Mukono kirina eddembe ddene nnyo. How many do you have now? Committee one mobile money amabala amachachi religious leaders abavuzi ba taxi bali eno neboda bali wana baboda ba speed ya kwera mu busu banga tono nnyo era tia personal si wano baba ngokagunja oi akazindala abagenyi bafu mwenna abaami n'abafiisa abakulu magye ddala okuba nti naddala nga nze chairperson ekyalo abaliwo bajja kusobola okumanya obuvunaanyizibwa kyeki abakyaki mulina akuba enduulu ng'ate buba bogerera waggulu nnyo ate era obuufu bwe bumu yankwasa obuvunaanyizibwa okutunuulira n'okulondoola owekitiibwa tusanze okulaba ate ne director waffe owa operations naye okusinziira ku mbeera ebyokwerinda n'ebitongole ebirala ebyenjawulo mu nsonga z'ebyokwerinda ate twongere okufunayo olukiro eziyise n'abo abatannaba kutuusibwako oba oli awo mbeera eyo njagala okutwala omukisa guno mukkirize ne bazze director of operations naye y'omu ku bantu abasinze okukolera ekitundu kino naddala mu nsonga z'ebyokwerinda afaayo njagala okwaniriza mukulembeze munnange ekisoga town council tusanise okulaba mukama wange era oba tukozeemu obugayaavu kubanga nabadde nga bagisalako ng'enjogera ennaku zino bwegamba nga bali ku bodaboda onjero oyo ndowooza naye ekyasinga okunenya nga zikunuukiza obukadde nga 2 wano nno nange weŋŋambira nti oba oli awo naffe tetunakola kimala n'okubaagaliza okutuula mu kifo kino entende weewaawo nga ebyokwerinda biri Ssaabasajja Kabaka awangaale banaye mbadde basaba ebigambo birungi naye twene mufunze olukiiko luno ab'ebitiibwa mwenna tunaye butya bwe tuyinza okunyweza ebyokwerinda byaffe kubanga tunakola tutya ensimbi mu ngeri ez'enjawulo nkulu kubanga ebyokwerinda bwe biri buli kye tukola kisobola okugenda mu maaso basawo ne bannyabo okwekuuma ffe nnyini ate n'okukuuma bannaffe n'ebyobugagga bye tulina. Ssaabasajja Kabaka awangaale mwebale. Nze DPC Mukono era ntwala nga nze atwala ebyokwerinda Mukono. Waliwo akyogero abali bapulaninga kubanga meeting twalina ku Friday. Bishop Samuel Bandasa yakulya abalokole bonna tujja kubeera mu bufo leero mumanye oluzungu sijja kumuvunulira era amanya abaana agala Uganda. However, I know you be bagala kulya ebifo ebammwe
ng'abako tebanakwogera Director Fantanuyi tusanyusa bbala abagenyi baffe naye nga kikulu kubanga kyayogerako ebya C.O.U obutakola kyemanyi waali era yes tujja kulongoosa naawe yonna oyo mukulu agamba ati yatwala to send a message to robbers gye bali kubanga mmanyi bajja kulaba zino TV tugenda kubatta kubanga nze ebyo kuandika statement ebyo byatanuye ebyo sibimanyi bulungi sibitegeera. The message is ate kale maze nkugambye muyina okutta ababbi. Omubbi ow'emmundu abazze kutta n'alabye akatambi ka supermarket ya wano n'alabye what we call in the army in security weapon handling tebabadde basirikale kubanga oli waliwo yalese immundu n'asooka agisuulawo nga waliwo abeebasaawo n'agirekawo omusirikale wa poliisi oba wamagye kyo takikola wakira alwana na mundu bbiri ng'azikutte kubanga oli yakomyewo oluvannyuma kujja gisamba kyandaze nti babadde ba civilian naye mundu how do they access guns emundu zivaawa ziri ewammwe mu byalo gye ziterekebwa gye ziva ate si gamba nti mubawagira naye obutafaayo nakyo kibi negligence of duty mu magye ffe tugikyaginga mu kooti negligence of duty muyina duty ey'okwerinda mmwe tubayambeko fe abalina emundu n'obumanyirivu mu kunoonyereza nga poliisi. Ebyange byebyo message yange eri very clear to the robbers ketunaagwanako tewali byakugenda ate kuandika statement imanye mundu wajja ffe tujja kukuba tujjeyo mundu tu investigating emundu eyo yavaawo kubanga buli mundu ebeera n'ennamba yaayo tujja kutegeera wawo yava tulondoole oyo yagimuwa oba gye yava tumanyeyo tutegeere ekyokukola. The laws that the British left for us is not favoring. The African law, the law that all of us know, the law that we are born with as Africa, is very clear. It's very clear. You go Buganda, Weya, Teso, everywhere. Because in my area, if you killed somebody, and then the whole clan will suffer. But this law of the Wazunga are the ones that are now trying to do things in a funny way. Because they would raid. You have killed somebody, they may raid 100 cows, burn houses, the whole clan is going to suffer because of one person. But the lesson is one. You have failed to teach your own. So suffer for that. That is the African culture. They want instant justice. That's what all of us know. So when that justice is delayed, all of us will complain. But when justice delays, you may blame the police. But police works with the DPP. The DPP works with the judiciary. So in that system, there is a problem. The law itself says if it is a criminal offense, it must be proved beyond any reasonable doubt. And that any doubt goes to the benefit of a chosen person. So you can give us the information. The CID will say, you have given me a good information. Put it down in writing. Let me record your statement. That's where because at a later date, you will be called in the court. You are standing here in the dock. The man is also there. He is there beginning to ask you, George, if you have stolen your cow, he is now asking you a very funny question. That they arrested me with the meat. That meat is from which cow? What was the color of the cow? That is the system that we got. But for us in Africa, they arrest you with the meat, and somebody knows this is from this person is a cow. Pay 10 cows. Sincerely speaking, olina ebifo ebyo byonna bikola ssente. Abantu tebalina ssente. Economy yayonooneka. Abantu abakazi batudde waka. Abaana baganya okugenda ku ssomero. Abasajja tebakyali basajja because they don't have money.
goguddewo ebbaala olina open parking olina lodge sawa 8 mwenda gwa kiro 10 security tempadde kamera bw'eneekuwa kamera negaana ababbi okuyingira because we are here to do blame games neffe nga abakola businesses ezo twefuddeko tutya oli mu supermarket ogiguddewo sawa 6 gwa kiro ffenna twegomba supermarket tukimanyi mwe mukola ssente what should we do ebifo bye mulina ebirimu ssente bingi nnyo okusinga abasirikale betukola ki betulina ffe nyini tusooke tweyambe tuloke tugambe bano nti wano mugaanye okutuukiriza bwe tukuba essimu mulwawo okutuuka okiraba temutuwa report tetulina feedback naye nga naffe tukoze eki sorry nze siri wakwogera bikubyangalo